the renegade, the man, the myth, and soon I'll be a legend. I came, I saw, I will conquer. Oli otya? Ndi bulungi. Owamanya mayitirivu. Ate award winner. Award winner. Mbadde sikyongeddeeko media personality of the year. Obadde tokyongeddeeko. Olwo abanjira obululu okuva ku BBS. Obukoma bulijjo bwajja wano obulina. Mba nabo. Nga mbadde sibulabanga. Bulijjo nyambala long sleeve. Buyina meaning. Yes, buli kamu kalina meaning. Eziriwa. Buli nsi gye naka travelinga mu Africa ngulayo kamukamu. Buli nsi kati ezo ziri meka. Ensi ziri 12. Aha. Angola, Nigeria, Ghana, Lesotho, Mozambique, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, naliko ne walala. Was it Zimbabwe? Obogenze kola yo. Lecturing. Kulia bulamu. Lecturing bino bya art. Ate kyangi East African professor na kijjawo. Obogenze kusomesa. Bino bya art, performing arts. Kati buli nsi gy'olaga. Yes, nfuna okamukamu okunzijukisa. Bwe gulijjula. Bwe bulijjula nga nteeka ne ku guno. Ensi ziri meka mu nsi ne ku magulu njateeka kuba nkya travel. Olimba. Nkyali mwana mu. Nakwajja kutukoteeko ku gulu. Buli nsi gye ngenda. Anti olwo tukulabye ng'omukazi abakazi be bambala anklets. Nja kinnyonnyola kuba waliwo kye bayita misconceptions. Kati ze nja kunnyonnyola nti ensonga lwaki kiri bwe kiti kiri bwe kiti. Emikono gyajjula n'ensitalawo okuteekamu. Ne mu bulago nteekemu. Okay. Yes. Ensonga ze tugenda okwogerako olwaleero. Ensonga okusookera ddala ndowooza era yeri recent yesembyeyo okubeerawo naye za trendingira wamu twali tukyali ku Space Dana and then Winnie Nwagi najja wadde ekya Winnie Nwagi sigwa mulundi ogwali gusoose okukiraba yali nenina ne ka clip kendabye olwaleero ng'omuntu alaga Catherine Kusaasira ng'omuvubuka y'omu eyali asiimula engatto ya Winnie Nwagi nga y'omu asiimula engatto ya Kusaasira yasiimula engatto ya Kusaasira and Kusaasira was very okay. Kati ate ne batuleetera ka Winnie nga bamusiimula that's the same guy nga asiimula ya Winnie ye n'amucapa omuzindaalo ne Spice mabega awera naye twalaba yayivayo n'ayombera ensonga y'emu y'abafanzi ku disrespecting emibiri gyabwe kubakwatakwatako Frank mu nsonga eno ani alina okunenyezebwa artist oba muwagizi ekisookera ddala tulina okukitegeera nti ensi gye tulimu eya entertainment abantu abagirowooleza gye bali be tutalaba be bafanzi nedda abagiteekamu ssente ne bagamba egenda kutambula etya kati balina ebintu kwe bagitambuliza ekimu ku byo bakyala women we mba nkuwa examples because this is world over, it's like a template kwe tutambulira mu art we nkutwaleko ebweru w'eggwanga ne nkubuuza emyaka gya Jennifer Lopez ogimanyi mingi Mariah Carey mingi Beyonce mingi Kelly Rowland mingi naye wobeera obalaba nga baperforminga lwaki baperforminga half naked oba olaba movies essaawa zino tutera okulaba ku movies abakyala nakoze research nga beeyambula emirundi ena than omwami gwe yeeyambula omulundi gumu bakiyita eye candies abakyala beeyambula emirundi ena kikyotegeeza mu scene basobola okumwambula half naked movie weggwerako oba nga eri half nga yakakikola emirundi ena si kweyambula completely but mulimu body parts ezimu zebabagala bakiyita eye candies so ekyo kyonna mu kukitambi nga tukiyita sexism sexism yembeera y'okubeera nga bya stereotyping abakyala because of their sex their appearance not because of their talents or their capabilities kiri everywhere even gye tukolera emirimu kimubeera muli awo mutudde ng'abasajja ne mulengera omuwala ng'ayiseewo omu ne mukyusa ensingo olwokuba yambadde kamini ekitali ku basajja so ekyo kye bayita sexism kati naye oba okomyewo wano bafans be tulina mu audiences ebiseera ebisinga kyegaye bali abatuteekerateekera basalawo nti omusajja gwe olina spending power olina ssente ogenda kugenda mu show naye ngaebiseera ebisinze togenze nakulaba muyimbi percent ng'oyagala kulaba mwana muwala like these spectacles ezo olabe obeere ng'osiimye so mu kyo ne kibeera nti abakyala nga society tulina engeri gye tubanyigirizaamu mu mbeera eyo tetufuddeyo ku talent ye naye her appearance her sexiness okiraba kati ekireese obuzibu tifaani ali eri n'omuyimbi ali n'omuyimbi aze okuperforminga because it's a profession, it's a talent ate tagenda kujja nga yeesaanikidde tojja kunyumirwa because of the music and genre they perform kati wogamba Nwagi Cindy Shiba Spice Shakira the kind of music is not the same as Rema's Sabua Natoro
Juliana Kanyomozi okitegeera nti buli genre ya music eina ekidictating mu kubeera ng'oyambala kati we can excuse Nwagis for their dressing because dressing tedictating muntu kola bya swakaba kibeera nga balina analogy nti omuwala waaba ayambadde bwe agenda kusikiriza abamukwata ninga bakolako research mu Australia bakola research nga lwa abala abali bakwatiddwa mu myezi 6 naye bagenda okukebera nga bali bambadde jeans so jeans okwambala so kibeera ku oli omukwasi nti n'oba oyambadde nga robot ajja kufuna engeri gyako okitegeera so kibeera mu character ya muntu ekyo mu nsonga eno gw'olinga agamba nti okusinza ku kibuuzo kye nabuuzizza omuwagizi ono yalina okunenyezebwa olw'enneeyisa gy'aba yeeyisizza omuwagizi sigenda munenya nnyo kubanga ebiseera ebisinga bagenda mu shows ezo nga one batamidde abawagizi ekyokubiri nga abamu balina crashes ku bayimbi okiraba nga ye agamba singa nkwatako ku Nwagi ku kugulu okwo ngenda kubeera mmaliriza maze oba okitegeera kati emotions wezegatta ne passion abagenda kukola ekyo then nano omuwagizi yazze kuyimba because of talent mulimu abawagizi bano balina engeri gye basobola okuyambibwamu okubeera nga bategeera ensonga zino kati abalina okubeera middleman alina kubeera events manager nakola atya kati ngula mbazungu kye bakola oziberanga stages ezo they raise the podium highly abagizi nga bali eno wansi Shakira nobeera ng'oyimba ba Beyonce no one is going to come and touch you ne kati eri waffe eno ogenda okulaba stage eri wano omwagizi ali awo kkiriza obaga nti olina ngeri ogenda kikontrolinga osobola kikontrolinga tudde batumolo kijja kukola ki kijja kukuyitako oba okitegeera because ema bouncers bano bagitwala banga weebali naye kiri kyali kyamangu mangu olina beera nga action yeni eya okuba olina kyosobola ogyogerako anti kati obuzibu obusinga wano abawala abali tukkiriza nti fani akoze kibi naye action sola gikkiriza naye kyekigireetera abawala nga Nwagi abali mu labels ezo babeera so much overbooked nti olunaku asobola okubeera nga in a night in a space of 4 hours alina shows nga 4 avudde wano agenze wano ayinza okutuuka mu venue eyokusatu ng'owedde yavuddeko dda emotionally physically yakooye azze kuyimba aveewo agende alina bingi ebirwaninga mu mutwe gwe kakati gwe n'ojja n'okiteeka ku fani yakusasulidde ssente ze ajja akulabe ekyokukoowako so if you provoke her kiriza obagana ffenna tuli bantu wabeerawo kyebayita breaking point okitegeera kati omuntu yenaina nga ofunye ku breaking point yo you will overreact so sikikkiriziganya nakyo naye ngezako okukubuulira what is behind that nti bayita mu bingi nnyo okitegeera naye nga tukivumirira ne sekuvumirira yenna because wali abawagizi abalala 2,000 abatali onoomu abasasudde emitwalo gya 2 okujja okukulaba womukuba microphone n'ogiteeka wansi egenda kwonooneka one ekyokubiri ovudde ku stage sikugiteeka wansi n'ogikasuka neyonooneka ekyokubiri ovudde ku stage what is value for money eri bano abawagizi abalala 2,299 abatakukutteeko okitegeera nti tulina wali kye bayita occupational hazards so abayimbi balina okumanya one of the occupational hazards zezo wajabawo confrontations zezo wakati w'abawagizi naawe ne mu mupiira kibeerawo wadde balina ba stewards abeetooloola ekisaawe naye there are some instances omuwagizi omu naafuna obukulupya bwonna nayingira ekisaawe nga yayagala kimukwata Messi mu ngalo oba Ronaldo naye ba stewards bamugoba neyamukwata ne waba atuse ku Messi n'amukwata Messi tagenda kumukuba okitegeera n'ekyokubiri mulimu scenarios eziri high end niba racial abuse nava mu omuzanyi okitegeera abawagizi naye singa ava mu kisaawe omupiira guba guggwa era kyakola bamuwooyawooya nakkakkana n'abeerawo because alina okusavinga waliwo ffe abawagizi abalabira ne ku TV twasudde sente zaffe okitegeera so ekyo abayimbi baba balina okukitegeera nti regardless of situations ezo you have to be knowing them omaze mu kisaawe emyaka 10 gwe Winnie Nwagi si gwe gusoose nga n'emirundi egimu gw'okyereetera for example waliwo essomero liwagendako gwe Winnie Nwagi oba lyali ssomero kyawo nafuna omwana wa senior ya 6 najja namudabingirako so it communicates ku muntu ali eyo nti omuwala oyo yali approachable mangu I can do anything and I walk away Shiba ye wadde tugamba nti ayambala bubi naye stage presence ye ne performance ku gundi tekkiriza muntu kujja kubeera nga akola bya swaka bakuye agikozesezza bulungi agibalansinze ali wakati Winnie Nwagi kyekikutwala ku edge ya stage eri wali fani oli ali wansi atamidde you're provoking omusajja oyo atamidde already nga kulinako n'ebirubiribwa ebirala ebitali bya music nga tuwumbawumba ensonga eno ku Winnie Nwagi si gwe gusoose okulaba enneeyisa eyo ey'okuyomba oba ey'okkuba waliwo gwe yajjako akasimu oba akakasukuba si gwe gusoose ate si gwakubiri kale kize kibeerawo emirundi katugambe management ng'emutwala
mundaba ye y'ebintu ekoze ekimala ku nsonga eno ezo batekoze ekimala omanyi waliwo omuntu gwobeera naye ng'ogamba contract oba eggwako ddi okitegeera because abayimbi kkirizo bagaana bagenda kuba ne ego because of being stars neweesanga nga management etabeera nywevu kimala tesobola kubeera na muyimbi oyo mu camp naye nga ye terina kyakkola tesobola kumubuulirirako oba okitegeera nti agisinzizza amaanyi mu ngeri emu oba endala naye nga te contract yaabwe ekyarunninga ate nga n'ekirala bakyamukamamu because nwaji oba otunulidde Swangs Avenue yonna ye hit machine number 1 gye balina kkirizo bagaana ayimba emikolo ayimba amabaala ayimba concerts ayimba shows bamubalamusenderooza nga mu week nga bagambye nnoja ayimba obukadde baffe 5 so agenda kubeera mu kampu yaabwe n'empisa ze oba karakita ye etali appropriate bagume nga ate tebaagala kugikakkanya nnyo kubeera nga bateekawo embeera nti abavaako batebanaba kumukama so n'abeera nga baholdings at ransom nabo basaasira nti management ze Uganda oba mu Africa we are not professional enough kubeera nga these subjects tutandise nga abayimbi bakimanya nti no tuli buvunaanyizibwa bwabwe era bwe bakola ensobi eno n'eno tugenda babonerereza wano as it is ku labels eziri ebweru w'eggwanga yes kati wano tekinnaba kubeerawo nti abayimbi balina amaanyi mangi nnyo ku management si zaabwe ku basajja kiri kitya ku basajja kati kyegambye kuba nalabako chosen blood lwakuba kale ye musajja n'ennyambala yali tesikiriza nti mukyala oba okitegera kyeŋŋamba kati ku basajja kyegambye kiri sexism nti society ngaffe tunyigiriza nnyo abakazi era bebasinga okulumba wabeera musajja David Utalo for example bakyala bangi nnyo abaze ku stage ne bamuwahaaga ne bamukola bitya nga naye anyumirwa oba okitegeera because ono omukyala ono mwami anyumirwa kati awo society n'obutonde bwaffe bwawukaniramuko ndife abasajja tuli tolerant nnyo ng'omukyala azze n'atukola byatukola n'agenda ekitali ku mukyala byemusinga okwagalira ddala era omulala kasita omuwala ajja ng'anyenya bulungi nalaba kike yeeyambula essaati ku Serena n'agikasuka eri abaana ne bafa yes kati ekiri mu butonde bwaffe ffe ng'abasajja era tetufaayo nnyo ne instances obeera ku mukazi awo cards we zitandika okukyukira because kibeera so inappropriate olwa society kiyatuteekamu mu mutwe tugenda kukola ku nsimbi bwe tukomawo gwe wamu kwabo abantu abaali batakkiriziganya oba bemanya abatakkiriziganya na federation okigamba federation njite ntya federation abatakkiriziganya na federation ndabo ebeerawo awo federation yes ng'oli mu kunnyonoona naye mu bantu betwalabamu abali beegasseeko mwalimu Muzeeyi Moses Matovu naye wetwogerera nga yabinyuse mu nsuwa yabinyuse kyesimanyi nti ekibuuzo omukulu mu kwegattako teyamanya bigendererwa bya federation tokozesa bigambo byange ojafuna obuzibu ogiyite federation nambadde ngendedde ku kyogera teyamanya bigendererwa byayo teyabitegeera bulungi yagenza okutuuka mu maaso n'alaba nga ebintu biweta amakoona we tugenda okutandikira nga tukomyewo tamuva